Abagagano TV kati sawa zino tuli mugombolola y'Entenjeru Kisoga Town Council wano mu district y'e Mukono era nga bwe twagambye tugenda kutuusaako buli kimu ku nsonga y'okuwandiisa bassentebe b'ebyalo abagenda okwesembawo ku bweru si wano. Tuli wano Ntenjeru twagala okunyumyamuko n'abamu ku bakyala bano nabo bajjumbidde okulaba nti beewandiisa okuba nti bagenda okuvuganya mu bukulembeze obw'ebyalo. Mama, omaze okwewandiisa? Maze kwewandiisa byonna biwedde. Bankoledde bulungi ate n'okwanguwa nyanguye. Siina buzibu. Kyalo ki? Ekyalo kyange nze Nakayigi Maureen nva Namataba. Namataba eno ey'Obugorombe. Naye wenjijidde bankozeeko bulungi siina buzibu bye nasobezzaamu byonna babinkoleddeko ne bampabula nimbiteekako kati nange ndi ku balala abaasobezza. Bano be bakyala bavuddeyo bo bakugamba nti nabo bazze okulaba nti beesimbawo mu bukulembeze buno. Amannya nze Nankanja Scovia. Kakati nange natuuse nga nina obubulamu naye bantereezezza batukozeeko bulungi naffe twagala tuweereza abakyala bannaffe nga nabo babadde batuweereza. Ekyalo nva Namataba. Namataba Bugolombe. Essebo. Maama wuuno omulala wuuno maze ne mugwako. Amanya Kalulangwa Rose. Vira ku kyalo bakiyita Maziba Ward. Ifo obuzibu bwe tufunyeemu kyeyamaani waffe ow'omuluka owa NRM yalina okukoona ku stampu ku mpapula z'abakyala abajjidde ku pate naye tubadde tumunoonya okutuusa bwe tumutegedde nti ali ku ssomero yagaanye okujja wano kati tutaddemu booda abakyala batwaleyo empapula zaabwe bazikooneko stampu era bazireesi kyekintuuziza wano kati gwe nninda abakyala babawandiike kuba enkya siriiwo ndeka bamaze bawandiika. Kino kibakosezza kitya okuva ku makya mu mulindiri mulinze stampu? Okuva ku makya tulinda stampu. Chairman waffe ogombolola owa NRM mulwadde yazigabidde ab'emiruka ow'emiruka ye Ssenkubuge naye stampu yagigaanidde ali nayo yagenze nayo tetumanyi kiddako. Ki stampu erese obuzibu bannange wano Entenjeru kiki ekigenda mu maaso? Ffe kati tumutumidde omuntu ntaddemu booda ya mutwalo bagende bamu atwaleyo empapula bazikooneko stampu azizze babawandiike wali ebirala byawedde mu register mwebali kati owa stampu yekka eyo chairman w'NRM omuluka gwe Maziba Ward. Katufune omukyala wuuno omulala yalabika yakimaliriza dda buli kimu. Erinnya Susan Nakyagaba Yerogaalo ow'abakyala Ntenjeru Kisoga Town Council Men's League. Ate era aplaninga okuba nti nina enteekateeka y'okwongera okukulembera abakyala bannange. Ensonga ya stampu efuuse ensonga ya stampu. Ezimu ezakooneddwako kale mu butamanyi batugamba nti stampu si ntuufu naye stampu tutudde wano kugombolola ntudde ku lw'abakyala bannange be nakola obulungi okuteekateeka abakyala abataano ekyamazima abakyala abamu bajjeeyo empapula ne bagenda abamu baze independent lwa nsonga ti stampu zaabwe zibuze. Alina stampu aluwa? Alina stampu era buli omu akugamba nti owange simulaba abalala batudde bwe batudde tebasobodde kumanyisa bakyala nti owange wano mugenda okusanga omuntu alina stampu osanga bandibadde bamanyisaako nandibadde mbagamba ne mugende ewagundi. So mu mbeera esaafunye kumanyisibwa nakoma kumanyisibwa kukunga bakyala era nembakunga nembateekateeka abataano naye ate saafuna kumanyisibwa ku bya stampu nti mugende ewagundi. Wano mwazze ssaawa mmeka? Twaze essaawa ennungi zabadde mu ssaawa emu kuba baatugenda tukeere ennyo stampu tuligenda mu ssaawa zino zigenda 9 ku 10 ne bialusa bituse pulya zitunyoola nnyo. Tewali kyakulya naye kinnumye nnyo okubeera nga abakyala babadde bavuddeyo ku lwa pate batandika ku ssaawa zino okubeera nga bawubisizza ate babeere nga bajja independent nga batandika okwetiiririra namu bagambye babivuddemu. Bannange kino kiralamu bamaama mmwe nga ndaba fayiro nnyingi kiki? Fayiro zaffe nze Nalwanga Kevin mbeera ku kyalo kito Kiganda.
fayiro zino tuzireese okujjuza ekifo ky'abakyala. Kaakati we tuzireese baatukoonedde mu sitampu mukyala Sozi. Jeni Sozi n'atukoonera mu sitampu ku makya. Ezaffe zirimu. Tetulina nnyo buzibu bwe tusanze. Tutuuse wano ku 2. Anti kati obuzibu obwo ffe bennyini nze yabadde n'empapula. Nina fayiro z'essaawaddeyo 3 ezitakubiddwamu naye agambye agenda kujja azikubemu. Naye nga zonna ezaffe yazikubyemu mukyala Sozi. Eno yembeera abakyala gye bayinza okunnyonnyola gwe muganda wange omulabi wa Gaagano TV ali eyo kiri kyekifo we bali mu kuwandiisiza abantu bajja mpola mpola abeeteeseteese okwesimbawo ku bifo bino ebya LC1 n'ebimu ku bifo by'abakyala. Kati muganda wange gwali eyo njagala nkubuulire eggombolola ya Ntenjeru Kisoga Town Council erina ebyalo ebisobera ddala mu 33 nga bino biva mu miruka 7 kiri wano. Tugenda okulaba ssentebe ayambadde ebyeru tetutegeera kiki omusajja akubidde ddala buli kyayambadde kyeru okuviira ddala ku ngatto simanyi oba ekyalo agenda kitwala atya kino ekyalo ssentebe ono ekyalo njagala amanya n'eddoboozi Muwando Dawuda. Naawe oli ssentebe w'ekyalo oba just oyagala bwa Parliament? Anjagala ssentebe w'ekyalo kino eky'Entenjeru. Kati nga nina okwambalawo nti kiraga abatuuze bonna we bandaba wenfaana nagenda okubagamba obuyonjo nga buva ddala waka wange. Nasagala okubagamba obuyonjo nga te nga sibukola ki nga sibulina mugamba nti olaba wenfaana nawe njagala ofaanana eŋŋanze. Kati kyovula nga nyambalawo nti ndagenda sambadde kkala yange ya kibiina kyange ky'NRM kubanga babantu bonna bampage bonna bajja kugamba nti ate asosoddemu kanyagadde nyambadde ekintu kitaliiwo mu bibiina byonna kibeere nga kiwaliza omuntu yenna oba wakala ndala yonna bawanupu wa DP w'NRM nga asobola okumpagira twale ekitundu kyaffe mu maaso. Kyalo ki kino? Ekyalo kino bakiyita Ntenjeru LC1 Ntenjeru kino esimbyeko. Kyenjagala aliko abaddeko emyaka 3 naye tulaba tewali nkulaakulana yonna ate tosobola kulemera abantu nga owakanya gavumenti eri mu buyinza. Biki byatakoze ebyo byogenda okukola ssentebe? Ssentebe byengenda okukola okutekesa pulogulaamu za gavumenti mu buyinza mu nkola. Gavumenti ebintu byeleeta ng'emyoga PDM abantu abavubuka beekulaakulanye abakyala beekulaakulanye nga ye tabitekesa ngo kubanga gavumenti ebeeriko abatagiwagira. Kati nze awagira gavumenti eriko njagala okulaba okuva ku kyamani wa 5 nga mubula ebiruma ekitundu nabanga so tuwa obuyambi nisobola tukwata ku bavubuka baffe ne bafuna emirimu mu kitundu netulanga tubasakira ku tekiniko nibanga abavubuka bayigeyo twala ku ma TV presence byagenda atongoza twagala naffe Entenjeru biberenga bijja nga naffe tuna tekiniko Entenjeru nga amagoma gafe ogalaba wano tekiniko bazizimba zayiika buno bwe bulyo zibikamu tuwali asobola kola ddoboozi titukawa ku muntu waggulu eri kubanga abatagana gavumenti erimu kyovola banga nvuddeyo nensimbewo nsobola okutuusa eddoboozi ly'abantu ku gavumenti ya wakati twafunye omukisa balamu atandise okulondola ebintu bino ebya gavumenti nakusanga naffe tunatumaze okuwandiika lipoota y'ekyalo ajja kubajja naye n'abalabana nga babadde abalala tulaba ku mativi byakola kale kyekyempaliza okwesimbawo kwotagana ne gavumenti eriko tulabe nga etuwa saavisi etuuka ku muntu wa wansi. Kyogamba omukulembeze abaddeko talina bintu byabadde akola kati kangeze nga ebintu bya munno mu kabi entamu sowaani obutebe tenti tebibadde ku kyalo tebiri ku kyalo wadde tenti y'entebe 10 teriiko n'eseffuliya eziraga nti zifumba muntu wansi ng'afunye obuzibu teziriiko talina ofisi eri mu nnyumba waka mu ddiiro lye talina ofisi yakyayituukibwamu ba RDC minisita agenda okujja watuukira kakati zino ensaawo nasooka kukola ebintu nga banoze nga kyamani w'NRM nenkola ofisi era mwagiraba kati nempita abakulu bonna ne bagiraba kati batuwadde ne sako emyoga abaana bali ku signinga bafune ssente beekulaakulanye kati onaabera dda ssente beddala ow'ekyalo kino kyonna nja kutegeeza nga ngatta abantu bonna kubanga negombola yegatta LC kumpi yegatta LC zonna ezisinga zonna zijja wano nezineebuzaawo kuba nina ofiisi eyimiridde kyekyampaliziza mbeere wamu nyimirirewo ndabe nga tukulaakulanya kitundu kyaffe. Tweyanza nnyo ssentebe kale ssebo amannya geego Musiraamu Muwando Dawuda. Erinnya nze Kigongo Justine nga mbeera ku kyalo Bugolombe nga nvuddeyo okwesimbawo ng'omukulembeze w'abakyala oba gwe tuyita n'abakyala okulembera abakyala b'e Bugolombe. Banneesize ne bandeeta mbakulembere oba ngezeeko okuvuganya mu kubakulembera ate nga banneesize nti bagenda kampa era ndi konkushuwa nti nina okuwangula akalulu ako.
mu mbeera ezo abakyala banneesizizza, abakyala tuba oluusi n'ebizibu banneesiga nga Kigongo Owemiss, Kigongo Omukwatampola. Kale mu mbeera ezo nsuubira nti kyekibanneesizizza. Gange nze Mmire Narwanga Nansubuga, mukyala we Koye Richard Osi Police Station Wandegeya. Nzize okwesimbawo mu Bulonda mu Kisoga Bulonda LC1 nga nzize nina obusungu ku nsonga z'abakyala. Abakyala baggwamu ensa, abakyala tebakyamanyi baami, tebakyamanyi bya mikono, tebamanyi kulima, tebamanyi kwesiba gomesi, abakyala bakunama, tebalina mulimu gwe bamanyi. Songa eddafa abakyala watulanga kabalazako ng'olina omulimu gw'oyinza okukola. Osobola okuluka ekitambaala, osobola okuluka ekibbo, osobola okukola omulimu gonna ogw'omukono. Naye kati ennaku zino abakyala kasitakeera ku makya n'asaba omwami ez'akameeza n'amuwa 15,000 asooka kuggyako 10,000 n'ateeka ku ssimu n'afuna eza WhatsApp n'afuna eza TikTok n'abeera ku ssimu ng'aseereza. Abakyala nzize, abakyala b'Entenjeru, abakyala b'Ekisoga, Kisoga World, Bulonda LC1 nzize okubakolera ndabe nga ntuuka ku buli mukyala waali naddala abaana baffe abawala balina obuzibu ennyo. Tusanze obuzibu nga tutambulako nju ku nju n'omusanga ng'ebbeere likulukuse ligudde eri engato yonna yaguba tayina nga yeeremeredde so nga kantu katono nnyo bw'ogabanako naye ebirowoozo asobola okudda engulu. Manya nze Mugabi Enole nga ndi chairperson w'essaayi era nga nkomyewo nate okuvuganya ku kisanja ekyokubiri. Nkomyewo okukola okumaliriza bye nasuubiza kuba ebimu mbikoze, amakubo tugakoze nga tukola bulungi bwansi, tenti tuziguze nga tuyambibwako bannakyewa, amasowaani, entebe ku bitundu zonna tukoze eki tubikoze. Wabula n'enzizi tuzizimbye, bowa tuzifunye, naye kati nzize okumaliriza obutonotono obwasigala ng'okukola amakubo n'okwongera okukuuma ekyalo kyange okubeera ebyokwerinda bigenze birongookamu birungi. Twebaza gavumenti olw'okubeera naffe era nsuubiza ekisanja kino banaaba bannonze ngenda kwongera ebyokwerinda okwongera okunywera kubanga ekisinga obukulu nga chairperson be bantu okubeera obutebenkevu. Abantu bataba batebenkevu ekitundu ekisobola kukola ki okulaakulana era nsaba bannasaayi bandabire eddala banyongere ekisanja kino. Ndala gye bayinza okunnyonnyola gwe muganda wange omulabi wa Gaagano TV ali eyo kiri kyekifo we bali mu kuwandiisiza abantu bajja mpola mpola abeeteeseteese okwesimbawo ku bifo bino ebya LC1 n'ebimu ku bifo by'abakyala. Kati muganda wange gwali eyo njagala nkubuulire eggombolola ya Ntenjeru Kisoga Town Council erina ebyalo ebisobera ddala mu 33 nga bino biva mu miruka 7. Ku lwa Gaagano TV yenze David Musika lyankolo wano e Mukono.